Sb4 Media feno Tuggussa Enssonga omukulu n'omuto ensonga tuzigonjola likinga commentinga subscribinga elisisa obisanga ya Sb4 Media yefe Tuggussa Enssonga. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaandsons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. أنا كلام حليمة أنت ساكت. خلاص حليمة أنا بابا أنت. أخو محمد لدي الدرجة شكلها ما شبتني. حليمة على كل من يجده يقطع النعال على راسه ويرجع للبيت، لان احنا ما بينا حيل ندور عليه. الاوصاف طويل القامه، عنده كراعين تقول عمدان، يلبس دشداشه سوداء قصته بيها تشويه، هو شاوي قصته ببتيته. Please try again later. Number you have dialed is busy. Tulindemu esimu ye kyali busy. Anji taata. Abadde okyangamba naye ndoza ka airtime nakakuggwako. Taata era ndi munda mu kyalo teriyo airtime. Taata ye anaawulikikako gwesiwulizaako. Halima. Tulina kubeera nakukkiriza. Taata. Kyemmanyi gyali mulamu. Taata amanyi gampedde oyo gw'olaba ye maama ye taata. Mbitegeera. Taata wange yafa, maama wange yafa, oyo omwana gwe mbadde ndabirira yamanyi bwendya bwemanyi bwennywa. Yaweerera banne era ojja balaba wano awaka batudde. Ajja kulabika. Manyi ekisinga obukulu bulamu singa tutaasa obulamu bwe. Anti kati simanyi kuba sinayo mawulire gonna genfuna oba gyali oba taliyo simanyi. Mama ngenda kanzijeawo. Yale sebo. Kale mama. Neyanziza nnyo sebo. Nale mama. Ge gonna amaziga agakaabwa bazadde baffe nga tugenze ku by'okukola. Oyo gw'owulidde maama wa Halima akatambi obutambi bwe andi buli mwana avuddeyo n'ayogera ku Halima ki gwe twogerako. Halima ye yatereddwako omutitimbe gw'ensimbi ng'anoonyezebwa. Omuwarabu watuukira okuteekako obukadde 500 obwe Uganda. Ekituufu ba wakoze eki? Otubalamalamu obukadde 500 gwaliyo nomala obufuna omaze okutereeza obulamu bwo.
ze ssente ezateereddwa ku Halima bamwagala mulamu oba mufu. Amawulire ku TV eze Saudi, TV, national TVs zakubye dda amawulire Halima anoonyezebwa. Ne weebuuza Halima yakoze eki? Tulabye obutambi obw'enjawulo, live ez'enjawulo ze bamukozesanga nga tayagala, nga balinga nga gwe bakakuwa obukasi, naye ng'ekituufu bali bakaka bukasi okukola vidiyo ezo. Ddala bannyinaffe abali mu nsi z'Abawarabu bali seefu. Ye kampani zino ezitwala abaana okugenda mu Buwarabu zikola ekyetaagisa okuprotectinga abaana abo gye bagenze. Owaayo tudde ku gavumenti yaffe. Gavumenti ekoze ekimala okulwanirira abaana bano, oba ffe tugenda okubalwanirira? Nze naawe, nze muzzukulu wa Kabajja ku SB4 Media Tuggussa Enssonga kwe tuli. Ensonga eno mbadde nga ngiraba, naye nga munda muli nina olugero lw'Omuganda olugamba nti asirise teyejjusa. Waliwo omukwano gwaffe ku TikTok okwomu yeewambako, yabavaayo SB4 niyogera ku oyo bamuwambye ne tusirika. Twali tuli awo ng'avuddeyo, twali tulowooza ne ku guno we guli. Nze no nembeera n'olugero lwe olugamba nti asirise teyejjusa. Leero we neebase waliwo ekitooto kyenfunye nensisimuka nenkigambako mukyala wange. Mu mutima ne ŋŋamba olugero olwo ate nnyinza okwejjusa nga sikoze kimala kuleezinga ddoboozi lyange eri abagoberezi ba SB4 Media, nange nga tteka ettoffaali okubeera nga tulwanira obulamu bwa Halima. Kye kimbagudde mu tulo ku makya gano okujja okukola vidiyo eno. Kijja kunnuma nnyo oba nja kwejjusa obulamu bwange bwonna nga naye n'omukutu ogusoba abantu 30,000 neme kuyisaako obubaka buno obwa Halima. Nensalawo okujja nga teddoboozi ne ku bannange abaatandika dda okuba omulanga eri Halima. Bangi mukoze videos, bangi mutambuza obutambi, mwebale. Mu kino ekintu tetulinda gavumenti kutulwanirira, kuba ebya gavumenti byo mubimanyi. Bangi tuluse n'okwegaana ensi yaffe. Oba oli awo kulwa gavumenti n'abagifuga omu n'abagiddukanya, naye nga lwaki tutuuka ku ssa eryo? Bwe nawe naavuddeyo okukola vidiyo yonna free Halima, comments tubalaba, mwebale. Kyenva nkoowola gwe wenna ng'olina ky'osobola okugattako mu ddoboozi lyaffe lye tukuba okulwanirira obulamu bwa Halima. Halima ali mu matigga, yateereddwako ssente empitirivu okumunoonya. Bingi byayiseemu, bingi byayiseemu mu nnyumba eyo. Videos nnyingi ezitambula nga Halima si musanyufu. Mama mumuwulidde ku ssimu gye mumukubidde. Halima yabadde maama, yabadde taata, yaweerera baganda be yagula ekyokulya mu buli kimu. Teebereza singa Halima obulamu bwe bukoma, maama oyo agenda kubeera atya? Baganda be banaddamu kugenda ku ssomero? Ansa nno eri nti baganda be tebajja kuddamu kusoma kubanga yabadde abaweerera. Tusaba Mukama yonna Halima gy'ali, kyemanya yena bwe yeekukumye,
tusaba Mukama amubikkeko omusaayi gwe amukuume wonna wonna waali abeere nga mulamu. Bizibu bingi ebituuka nnyinaffe abali mu biyumba batugambako ne tulowooza nti beekoza, abamu ne tulowooza nti balimba, naye kiva ku ki? Kiva ku ffeffe nnyini abakozesa emikutimbagano naddala gya TikTok. Omwana bw'avaayo n'ayogera ku nsonga ng'ate banne bennyini bwe bavaayo nti oyo alimba oba kino, naye ku nsonga ya Halima tewali kulimba kubanga obutambi kwe buli butambula. Kambalayo ka video kano omukulu ono ke yataddewo nga Halima ali wanted ng'ateereddwako mutimbe gw'essente yenna amuzuula. على كل من يجده يقطع النعال على راسه ويرجع للبيت، لان احنا ما بينا حيل ندور عليه. الاوصاف طويل القامه، عنده كراعين تقول عمدان، يلبس دشداشه سوداء قصته فيها تشويه، هو تشاوي قصته ببتيته. فيديو جولابيه ze sente zateereddwawo alaba ku Halima mu Saudi. Halima mukyala Munnayuganda. Tono nnyo bye tufunyeewo, Halima badde akola mu family erimu celebrity oba TikToker oba akola ku TV zeze Saudi. Omukulu ono ngali famous. Omukulu abadde nga akaka Halima okukola video, okubeera mu videos ze, naye nga Halima tayagala. Omukulu n'abeera live n'ayita Halima anfula ekyokuzanyisa ddawoozi ne Halima nga tayagala. Halima nga waagaana okukola video z'omukulu ono, ng'omukulu ono adduka ewa maama. Halima badde maid mu family emu, naye ng'oyo omukulu gwe baliise nga celebrity mu family oyo nga mwana. So Halima abadde nga waagaana okukola video ng'omukulu yadduka ewa maama nga waayiriza Halima teba Halima nkubye, ono maama ate adda kwa Halima nga akuba. Ekirala nti wakkiriza okukola video ate maama nga awulira obujja nga balowooza nti Halima agenda kwagala mutabani we. So Halima abadde mu dilema, abadde mu buzibu bw'otasobola kutegeera gwali eyo kujjako ng'omaze okukituukamu. So ng'oggyeko okubeera nga abadde akakibwa okubeera mu zi video z'omukulu ono abadde akola nga TikTok, naye abadde akyunyizibwa, abadde abonyaabonyezebwa. Omuntu watuukira otuteeka eggulire ku National TV ey'ensi yonna, sinakale y'ensi eya Saudi, n'ateekako eggulire ng'anoonya Halima, kiba kigenze wala. Laba akatambi kano, laba eggulire lino lyakubye ku TV namba. العاملة المنزلية قبل شهر رمضان ظاهرة تعيشها العائلات كل عام رغم المحاولات المتكررة في الشكوى من هروبهم، إلا أن الظاهرة ما زالت تتنامى. Halima anoonyezebwa ebyaddala. Halima abadde akola ebitono byenfunyeeko era ng'asasulwa akasente ke, ne maama ndowooza omuwulidde akasente abadde nga akafuna ng'akasindika nga kalabirira ewaka, kwera batoobe n'ebirala ebyewaka. Mbu time yatuuse family mwabadde akolera ne zaawukanamu. Bwe zaayawukanye
abamuka okukola mu famire eri zawadde famire nga 4 nga zalina okukolamu. Halima n'agaana ng'afa. We yagaanyi ne bamukuba tiwaliwo omuwala w'omu mu famire omwo ng'ayagala kutta Halima n'amutuga. Halima we yafunye ka chance ne yeesimattula. Halima n'adduka. Mu kudduka tikitooka ono omusajja oyo gabadde akola naye vidiyo n'asooka akola vidiyo awo Halima wange nziruseeko ani agenda okunkoleranga content kubanga ye yabadde amufula kyakuzannyisa nga wafuna likes ze ne following ng'amuteekayo no ne yeesungusula ye n'awanikayo tebimulya. Live n'azikola n'agenda waali n'amusombwano ne yeekyankuula nga ye tebimulya. Ye ng'akabeera kimu Halima wange nziruseeko tekyamumalidde nga yakadduka n'ateekawo emitwalo 2 egy'e Saudi. Gwali e Saudi emitwalo 2 ogimanyi bubeera obukadde 200 obwa Uganda gye yasooka okuteekawo alaba ku Halima. N'atandika okuwaayiriza famire n'atandika okuwaayiriza nti Halima yagibba. Naye nga waliwo akatambi akatambula Halima ng'adduka naye nga yadduse talina yadde ekintu. N'awaayiriza nti Halima yabba taweddeko awo ebitambula mbu simanyanga mbu yabba golodi n'amusaako ogw'obubbi. Kiwira bulungi. We yamaze nga Halima agaanye okulabika n'ayongeza ssente paka ku mitwalo 5 egy'e Saudi. Gwamanye ssente za Saudi emitwalo 5 bubeera obukadde 5 obwa wano. Yataddeko ba Marine, ba Air Force, ba muntu nsolo, aba SFC, UPC, TASO, ba Komando, ba Marine, buli omu ogwomanyi ow'amaanyi banoonyani. Banoonya Halima. Buli yagambye kababa gyasiba ku mazzi ab'ennyonyi yabataddeko banoonya Halima. Naye nga lwaki wano twebuuliza gavumenti yaffe bino ebintu ebiraba oba bo tebakozesa intaneti? Bwe twebuuliza bekikwatako mu nsonga eno be baliwa? Yo waayi abayita ba pulezidenti b'abakadaama mu nsonga eno bo baliwa? Nze nno mbadde nteesa singa ffenna tugatta eddoboozi ne tukaabira obwenkanya obwa Halima tusobola okwetawo ekyenjawulo. Gwali eyo neeyungaako, gwalina ku following ku TikTok oba ku YouTube oba ku Facebook, tusooke tulinde kati okuvuma abantu, tusooke tulinde okudisrespectinga abantu, tusooke tulinde okuwuliriza ebigambo by'abantu nti ezo diversion, kubanga obutambi bumulaba obwa Halima. Tugatte wamu eddoboozi tukole ekisoboka okulaba nga tulwanirira Halima. Kyemmanyi bangi abali mu mbeera ng'eya Halima bajja kuvaayo ne tusooka Halima. Kampuni zino ezitwala abaana ebweru zitajja kumenya kubanga zo nnyingi, ate tuwulira nti kampuni zino ezisinga za banene. Bino ebintu mubiraba, bano abaana be mutwala ebibatuukako byo mubiraba? Ansi eri nti ye mubiraba. Naye singa kampuni zino zeegatta, bosi weno kampuni neegatta ne kampuni eri neoli ne mwegatta, kampuni zinga 20 ne mukuba omulanga,
wala ya Mungu Halima asobola okufuna obwenkanya, asobola okuvayo nga mulamu. Kuba obusobozi mubulina, mulina connections. Wotuukira okufuna license esitula omwana okuva e Uganda paka Saudi, which means olina connection. Company nyingi zitwala abaana naddala mu Saudi eyo, mulina connections. Mbadde nsaba tuveeyo twegatte tulwanirire Munnayuganda munnaffe. Wenva wano kangendeko ewa maama osanga we munaamulabako kiwubalo ky'omwana we byalaba byawulira amaziga gasula akaaba basajjamu munaakwatibwa ku kisa. Nze muzzukulu wa Kabajja Omugeya Ssebunya kozesezza SB4 Media nga we mukutu gwange nga eddoboozi lye nsobodde okugattako mu kkuba omulanga gwa Halima. Tusisinkane wa maama. على كل من يجده يقطع النعال على راسه ويرجع للبيت، لان احنا ما بينا حيل ندور عليه. الاوصاف طويل القامه، عنده كراعين تقول عمدان، يلبس دشداشه سوداء قصته بيها تشويه، هو تشاوي قصته ببتيته.